أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nsaba munzikize twogereko ku hadisi emu nfuna bulungi muganda ng'ekitiibwa. Hadisi egamba nti al-asharatu nfuna bulungi. Hadisi egamba nti al-asharatu mubashiruna bil janah, nti abantu 10 Katonda yabasuubiza janah nga bakyali balamu. Nfuna bulungi twagala okubeera nga tutunuulirako tulabe ntuufu oba si ntuufu. Tulabire ddala mazima nabbi asobola okwogera ebigambo bwe bityo kyetwagala okubeera nga tutunuulira nga tweyambisa Quran n'amagezi ne hadisi ez'enjawulo mu bufunze muganda ng'owekitiibwa. Hadisi eno eri mu kitabo ekiyitibwa Sunni Ahmad ibn Hanbal volume esooka hadisi 193 ne Sahih Tirmizi hadisi 1347. Era abantu bane 10 Katonda beyasubiza janah nga bakyali balamu. Tulabamu Khalifa Abubakari ne Khalifa Umaru ne Uthman ne Talaha ne Zubairi ne Abdurrahman ibn Auf ne Saadi ibn Waqasi ne Saadi ibn Zaidi ne Abu Ubaida n'abalala. Funa bulungi abantu Katonda beyasubiza ejjana mbunga bakyali balamu. Twagamba mu kusooka twasoma salama abantu bafabricating hadisi okubeera nga batuuka ku ebyo bye baagala bo. Funa bulungi nga balina ensonga zaabwe. Abamu business kati nga hadisi nti nabbi yagamba nti buli agula obutungulu bw'ekibuga fulani ayingira jjana. N'ensonga endala abantu okubeera nga baagala kumanyikibwa. Funa bulungi nga bwe tulaba gonde Abu Huraira nga reportinga hadisi nyingi ne Khalifa Umar natuuka n'amusiba n'omusiba nga bwe tulaba mu misomo egimanyikiddwa mu baganda fa abasunni n'abashia. Hadisi nyingi eziri fake n'olwekyo twagala. Era netugamba nti n'Abayisirayiri bakola omulimu munene ofuna bulungi okubeera nga basasula abantu okuwandika hadisi enfo okubeera nga bakkakanya ekitiibwa kya Nabi Muhammad n'obusiraamu. Kyewuunyisa nti bonna abantu bano abali mu hadisi eno aba muhajirun ofuna bulungi abantu abasenguka ne Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bokka be balimu. Waki bokka be balimu? Ate nga waliwo abantu abakola omulimu omunene okutaasa Nabi Muhammad nga amaze okusenguka. Tugambe nti bo teri wa mujjana? Ofuna bulungi muganda wange n'olwekyo nsuubira olaba question mark eziri kweno hadisi. Point ey'okubiri muganda wange ow'ekitiibwa twakanya bulungi nti ekitabo kyokka ekiri sahihi ye Quran Allah subhanahu wa bagamba mu surati al-Hijr aya 15 inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Fabassa Quran era fabagenda ogikuuma n'ekyo Quran yokka yeri sahihi. Naye twatusanze hadisi nga waliwo abagyegattako aba ulama ab'enjawulo ne bagamba hadisi ntuufu naye nga kontagana ne Quran tetugitwala tugireka. Kati no hadisi tulaba nti ba muhajirun tebalimu. Waki? Era gwe kijja mu magezi go nabbi ni waaba waali n'akusuubiza jjana wadde ng'onaakyuka nga nabbi avuddewo. Kuba twagamba mu Sahih Bukhari onfuna bulungi twagamba mu Sahih Bukhari yennyini mulimu hadisi Sahih Bukhari volume ey'omwenda kitabo 88 hadisi 173 onfuna bulungi nabbi yagamba nti olunaku lw'enkomerero baswahaba bange wendi bambasavinga ku mugga Kawthara bamalayika bagenda kujja onfuna bulungi baba mujjeko. Nabbi yagambe baswahaba bange Katonda amugambe nti tomanyi bye baakola nga ovuddewo. N'olwekyo nsuubira olaba question mark eziri kweno hadisi. Tugende mu maaso twagamba mu kusooka nti tuganye Katonda gweyiza ogamba nti bano abali muno be bakulembeze b'abasiraamu onfuna bulungi naye ani yabalonda? Twagamba Katonda yatonda era yalonda. Musatuli kasoya 68 onfuna bulungi nitulanga nabbi afudde abamu ne bagenda ne beerondamu ne baawukana n'etteeka erya Quran. Abantu batu Katonda abasuubiza atya ejjana nga bakyali balamu muganda ng'owekitiibwa. Musatuli kasoya 68 kuba twagamba nti Katonda alonda bannabbi onfuna bulungi n'abasika baabwe wadde nga n'abasika baabwe bano si bannabbi. Katonda era yabalonda nga walonda Asu bun Barkhiya ku mulembe gwa Nabbi Sulaiman era nga walonda King Talut ku mulembe gwa Nabbi Yusha bun Nun nga Nabbi Musa amaze okuva mu Surati al-Bakara aya 247 mpaka 248. N'olwekyo abantu Katonda era n'asuubiza jjana bw'atyo ng'era waliwo abali mu kumenya amateeka ge. Tuno okubeera nga tufumiitirizaawo muganda wange
owekitiibwa. Ne tugamba nti Allah subhanahu wa ta'ala la yanalu ahadi dhalimin, endagaano yetetuka ku bantu bali az'amaanyi abalala. Ne tugamba abamu ku bantu abali muno mweno hadisi nabbi ng'afudde baatwala ennimiro ye Fadaki nga bagijja ku muwala wa nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallama. Ne bagamba nti nabbi byalese tebisikibwa. Twagamba nti balimba kuba ne mu Qur'ani yennyini yegamba nti wawarisa Sulaiman Daud, onfuna bulungi nti nabbi Sulaiman yasikira kitaawe Daud. Ne tugenda mu maaso nti abantu okubeera nga oli musika wa nabbi obanga oli nabbi oteekeddwa okubeera nga oli mukuume nga tokola amazambi nga wetwa Surati al-Bakara aya 124 ne mu Surati al-Hijr aya 39 paka 40 ne mu Surati Swad aya 92-93. Kyewuunyisa nti n'abakuume kati nga Imamu Hassan, Imamu Hussein, Fatimatu Zahara, maama waffe Khadija eyateekamu sente mu Busiraamu okuyimirirawo tebali mu hadisi. N'olwekyo hadisi mugiraba nti erina question mark, yali erina byeyagala okuyisaawo. Ne tugamba n'okugamba nti mu Surati al-Bakara aya 17 Allahu subhanahu wa ta'ala wabanga ayogera ku bulombolombo bw'abantu nfuna bulungi ab'amazima, onfuna bulungi ab'amazima abatava ku ndagaano zaabwe ze bakoze. Mu Surati al-Bakara aya 17 agamba nti abo abatuukiriza bye beeyamye onfuna bulungi be bantu basidikin ngetwa mu Surati al-Bakara aya 17. Ne tulaba wano nti namwe bagendanga mu ntalo baddukanga onfuna bulungi ne balekayo nabbi ne Imamu Ali mu ayati ez'enjawulo mu Surati Imran, Surati Nisa ne ayati endala nga yo mwazisoma onfuna bulungi be bantu abali mu hadisi nti Katonda yabasuubiza jjana nga bakyali balamu. Oli ayinza okugamba nti fine yabasuubiza jjana because bamala ne beetonda Katonda n'abasaasira, tetuganye. Naye ate Katonda ng'anaakusaasira ateekako obukwakulizo onfuna bulungi, ateekako obukwakulizo nga etwala mu Surati Furqan aya 7 nga etwala mu Surati Furqan aya 7 nti illa man taaba, weweetonda onfuna bulungi, weweetonda nti nziruse mu ntalo Katonda nsaba onsaasire era nomala n'okukkiriza wa amilu saliha era n'ogoberezaako emirimu emirungi. Be abantu Katonda bafuula ebibi byabwe byonna n'abifuula ebirungi. Ekibuzo kiri nti badduka mu ntalo abamu naddala nga abali mu hadisi onfuna bulungi baddamu ne bakola amazambi oba tebaakola, kyekibuuzo. Kuba tulabanga nabbi afudde abamu bava ku kiraamo kye kyetwagamba nti inni taariku fiikum thaqalaini, kitaabu Allah oyitira ati Katonda nabbi abalesemu ebizito bibiri, Qur'ani n'abantu b'enjuye ba Ahlulbayt alayhim salatu wassalaam nfuna bulungi ne bagenda mu Sakifa ne beerondamu nga twalaba mu Sahih Muslim volume y'oku page 238 nti kyekiraamo kya nabbi naye abamu baakyuka. Tugenda mu maaso ne tulaba nti abantu abamu abali mu hadisi eno nga Zubayr ne Talaha balwanyisa Imamu Ali alayhi salatu wassalaam mu lutalo lw'Ejamal. Mu lutalo lw'Ejamal bamulwanyisa naye nabo Katonda bagamba nti naye ate nabo bali mu hadisi nti Katonda yabasuubiza n'ejjana nga bakyali balamu. Hadisi gye tugambye mani mata walamu yarifu imamu zamani mata mita jahiliya, wofanga tumanyi imamu wo w'omulembe kati nga Imamu Ali we yali imamu waabwe ofa enfe y'ekijahiliya kati kijja kiti ate abantu bennyini abo Katonda yabasuubiza jjana nga bakyali balamu. Tulina okubeera nga tufumiitiriza muganda wange ow'ekitiibwa. Oli ayinza okuŋŋamba nti fine basahaba bonna abali omwo Katonda yabasiima because bawa nabbi bai'a kati nga mu Surati Fatiha aya 18 nfuna bulungi nti kati nga mu Surati Fatiha aya 18 nti lakad radiyallahu anil mu'minina idh yubay'unaka tahta shajara, nti Katonda yasiima abamu ku basahaba, nti Katonda yasiima basahaba nga bali wansi w'omuti onfuna bulungi. Oli ayinza okuŋŋamba nti yabasiima lubeerera wadde nga mulimu ekigambo idha akaseera ako, tetuganye kale tugende n'ebigambo byo nti yabasiima lubeerera. Naye ate waliwo ne aya endala eri mu Surati al-Fatiha aya 10 inna alladhina yubayi'unaka innama yubayi'una Allah yadullaha fawqa aydihim onfuna bulungi faman nakatha fa innama yankuthu ala nafsi. Allah agamba nti mazima gwe Nabi Muhammad abakuwa bai'a tebagiwa gwe bagiwanze. Pawa yange onfuna bulungi, omukono gwange ogw'obulamuzi guli waggulu nnyo onfuna bulungi ku bulamuzi bwabwe. Pawa ya Allah eri waggulu tategeeza mu mikono eno physical body.
ategeeza pawa y'obuyinza bwe buli waggulu. Nfuna bulungi. N'agamba nti faman nakatha fa innama yankuthu ala nafsi, akyuka n'ava ku ndagaano ye gy'akoze ne Muhammadi yeeyonoonera yekka, era tugenda mubonereza. N'oyo alemera ku ndagaano ye gy'akoze ne Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, tujja kumuwa empeera nga nnyingi nnyo. Onfuna bulungi. Nolwekyo wadde abamu baali wansi w'omuti oyinza ogamba bw'otyo nti Katonda yabasiima kyova nabbi yabasuubiza janah nga bakyali balamu. Naye ekibuuzo kiri nti ne balemera ku bai'a gye baakola ne Nabi Muhammad ey'obutonoona Busiraamu ng'avudde. Onfuna bulungi. Nolwekyo bintu bingi ebyokwogera, naye nga bwe tugambye nti mu bufunze hadisi nnyingi ezigamba nti era waliwo ne baswaba nga basobya. Onfuna bulungi. Baswaba abamu basobya bitayagala ffe basunni. Sahih Bukhari volume ey'omwenda ekitabo nfuna bulungi 88 hadisi 173 waliwo hadisi n'ogenda ku online onfuna bulungi nti waliwo basahaba nabbi walibanga abawa abanywesa ku mazzi ag'omugga Kawthar olunaku lw'enkomerero. Onfuna bulungi. Abamu ku basahaba abo bamalayika bagenda kujja bamumuggyeko nabbi alajane agambe ashabi basahaba bange mubatwalawa bali muddamu ne pawa ya Allah nti tomanyi bye bakola ng'ovuddewo. Funa bulungi. N'olwekyo mu bufunze yeyo hadisi tulabye nti erina question mark. Katonda tasobola wabanga alamuza kisana bwenkanya nga bwe twalaba mu surati An-Nahl aya 9. Onfuna bulungi. Tasobola kusuubizaako janah abantu nga n'abamu wadde bakyuka nga nabbi avuddewo. N'olwekyo nsaba Allah subhanahu wa ta'ala oteeke mu bantu abafumintizza nga tuyiga eddiini ye. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu.